weyanjuye kuba kulaba kale nnyabo nze ona nze okuba nti nga ndeeta ensonga yange mugundi mu mawulire olwokuba nti Fik Gaza ne group yo bankuba nga ndi backstage nga ndi mukola omu ku bonus kamwe essimu yange nagiwa Fik Gaza. mwali luddawo twali primary Bulenga kati engeri ndi munnamawulire nga balina okukozesa egundi advantage banzijeko essimu yange engeri gye nali nkola emirimu ebiri oli yansikamu essimu yange mu nsawo nagiwa Fik mbadde mukubira nga mugamba nti ampe ebyange ajja nsasule ne bills bankuba okuba nga ntuuka bankuba round kick zadde 2 ensangi zino ze batera okukozesa bankuba round kick 2 amannyo ne gavaamu luno oluba bwe nasaba essimu yange ono omulala nakuba round kick nenvaamu lineguma ne lyatika ne liddanga wano makati erya jjo nentuba okuba nga sisobola kwogera nenga wansi nga nvaamu omusaayi mungi ng'ensonga yennyini nema nga nimpulira nga mpulira obulamu bugenda banyambako okko be nali nabo ne banyambako ne batwalako mu gundi mu kiriniki bwe natuuka mu kiriniki ne bakubira Fik ng'agamba agenda saswa bills naga tumusindikire enamba ategeko ne ssente ategeko ssente tumusomere n'amannya g'ennamba net now sinakuba nti nga anterako wadde ssente adde ambuzaabuza mukubira aŋŋamba nga bwali emukono nga bwakooye nga bwagenda okumitinga naŋŋamba nti meeting mu restaurant nituuka mu restaurant nga taliiwo ntambulira ku boda ntambulira mu bulumi enensaawa zino like I can't speak because nyinamu ebyuma badde ntansovunda nene nfuna ssente nenewola ssente ne baba nga basooka okunsiba ebyuma ne banga sisobola kuba nti nga nvunda essaawa zino bwe bali bakuba balina ensonga gye bakuwa tewali nsonga just okuba nti nakanira essimu yange kuba oli nzigyamu essimu nali nina gwe nkolako interview just nasikamu essimu yange n'agitwala kati nakanira essimu yange nemugamba ti sempa line kwe kunkuba round kick nengwa wansi neba nga sisobola kudda ngulu kati bwe nagezaako okwavula ninjagala nga mpita Fik ne bambuuza ogenda kukola woki so naye kati essimu yange nga bagiina laptop yange neyatika sawa zino sina kyensobola kuba nga nzaako hospital bills nyingi okunsibamu ebyuma ziwadde ssente nyingi sofa bills zino zibalirwamu ssente nga mmeka okusookera ddala mu kiriniki we natuuka nga balina okuntwalinga mu ambulance basindike ku Winston medical center hospital banzijako emitwalo 27 zezasooka essaawa zino adde ntansovunda nga siinawo ssente munansonyiwa sobola kuba nti nga njogera nnyo engeri gyenyinamu ebyuma essaawa zino kubanga sisobola kulya sisobola kunywa ndimu embeera engeri gyendi news reporter gyendi voice artist sisobola kuba nti nga sikyakuba bulango akamwa kasibe sisobola kulya I've spent 2 weeks without even eating mpulira obulamu bugenda Fik mukubira kimwambuzaabuza ebbanga lyadde omukubira do you have those voice note nyinako voice note nga mukubira nga ngamba nti yandaba nti nga bankuba bweri nga ngamba nti bankuba naye akameeting twamunaizinga but now mbadde sinafuna injustice era nkubira president w'abayimbi Ed Kenzo omulanga netaaga onyambeko mwene ensonga ne honorable Baram nyamba kuba ndi bubi abadde olina omuntu yenna gwe watuukiriddeko omukulu waba abantu sawa zino wa ofiisi yonna gy'otuuseeko okulaba ng'oyambibwa sina kuba mbadde sobola kuba nti nga ntambula n'okuyimirira kuba buli mbadde nnya luno oluba lubadde lumenga gye lwakutuka mbadde sinawo ofiisi ginatuukiddemu era kyankubira Namutebi Jennifer full figure omulanga anyambe. Have you opened a case? Yeah, I opened a case. Naji opening again nina reference, nina medical forms za police. Ezidwaliro nga ziraga nti ne scan nga ziraga nti luno luba lwakutuka era lubadde luyunge n'ebyuma nga bonda but I'm still in pain. Nothing I can access. Just kuba nti like I can go back to normal. Like permanently, I think my life has been ruined by Fik Gaza. Mbako biro mulanga so kuba nti nga anyambe mukana kasera kuba ndi bubi gamazima ndi bubi. I can't go back to my Ndimu Entertainment Journalist Association. Etwalibwa omukulu Abikane Jackster. Jackster. Mulanga kigoba gamu. Jackster.
mbadde nkubira omulanga era n'amasimu gange obadde ogalaba nga nkyali mu ddwaliro nkubira omulanga onnyambe gamazima neetaaga onnyambe kuba nga ndi bubi n'essaawa zino kuba nti nga ndiwo essaawa zino bankubye eddagala olwokuba nti nga lisobola okuba nti nga linnyamako kuba nti nga sigira nnyo siwulira nnyo buli mu kichwani nsobodde okumategeera nga leero ntambulako naye nga ndi bubi sina office gye natuusemu just nafunye naguddewo fayiro naye ngaera nga ndi bubi nga sina kyakukola Fik mukubira ambuzaabuza bwe mukubira amblackmailinga amblacklistinga mpozi nga nkubidde ku nnamba empya kati mukugulawo fayiro yo poliisi yagambye egenda kukuyamba etya kuba yangambye egenda mumukwata yangambye eri munyonyi egenda mumukwata enyambeko wagezaako okufollowinga up ne poliisi ngera ng'obimanyira nabyo byetaagisa ssente sinawo ssente gyoleka eddwaliro litutte ssente pamba n'entandisa okuvunda poliisi yokka yeetaaga ssente ogitambuza nga obimanyi siina sawa kulya sawa kunywa siina maanyi twadde obitegeezaawo ku media station gy'okolera nabategeeza bo bakuyambye badde banyamako okusasula bills ezimu nga abamu bampako ku ssente esobola nti nga zinnyama kuba mbadde sawa kweyamba naye ngaera still nkyali mu bwetaavu waliwo eyanyambye nakola kinasoma naye still I have to pay for that loan sente nyingi